Shakira byonna abyekoze yeeyambudde akunamye byonna abikoze naye ye music akyagaanye okutambulira ddala era nga w'omulengera mu maaso ye teyeefiirayo ne bw'akola ki ate ye Diana Nabatanzi muyina mu maaso awo ngenda bba mukutuusako wamu ne Florence Nampijja nakankaka anti bafaani be bamutabukidde ate ye Pastor Kakande ayongedde okukakasa omusajja eyali amuwakanya n'amalala mangi ngenda bba nga kutuusaako mu maaso awo naye kansooka okubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naaba tannaba kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell aye tubeere nga bugwire tuteekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga sirabidde Hababiva Organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba te Hajati Kalodho n'akulombera edduwa byonna ebyokutte ne bita munnange nno nga sikulesizaawo anti agayita mu nkubo mboneera Diana Nabatanzi wamu ne Florence Nampijja ate mbo bafunyemu obutakkaanya era buli omu asindikira munne ebiki ebigambo ebisongovu yate Diana yavudde na postinga n'agamba nti omuntu waba takusiima ate okola ki omuleka bannange ebigambo bibadde bingi bijjukira bano abantu baali bazannya bombi mu aromatic era nga ba mikwano nnyo naye kyonna n'ekinaba kivuddeyo ate nja kuba mbikuleetera. Arguing four of you. What type of power is that? Me. I stand like this and I fall down as if I did not eat food. Hey! Rise up. There is power in the name of Jesus. Rise up. You said you're a strong man. May Jesus forgive me. Why were you arguing? Man of God, what I've seen here, we Ugandans don't know what we have. Have you ever seen fire? Mbuyaze wa alani ya diva Yvonne Kamere Mwaga Yvonne Mutaina Choye Kolera and I was like Ulijeni na ba TikTok aunties Gasimani. Anyway, to that very person, yeah, you get the watch. Mind you, my shop is not sold. My shop is working on a daily basis. And if I want to sell it off, I can do anything with my shop.